ku mutima gwange omwana wange yagibwa mu kikomera n'omulaba nkoledde vidiyo eno. Kibi nnyo, kibi ddala. Mawulire ga nnaku nnyo. W'owulira bino miranga myereere. Omusajja wattu munna NRM lukulwe Kisakyamukama. Abangi bamujjukira ng'era okukola erinnya yalikolera kukunama. Yakunamira Buganda ng'ayita ku social media n'ajjayo amakugunyo n'agamba nti Abaganda bonna abakolimidde weewawo nga naye musajja Muganda. Bambi essaawa eno yasalawo aweereze NRM gavumenti era ng'agikkiririzaamu n'obulamu bwe bwonna. Yagamba nti ye gy'alaba future ye, naye bw'owulira bino bambi ali Mumaziga. Ayagala buyambi. Muwala we wa myaka 13 yawambiddwa nga bamunona ewaka maka ga Kisakyamukama mu kikomera. Yabula ng'ennaku z'omwezi 5 olunaku abaana ne baddamu okusoma. Olwaliro ennaku z'omwezi 9 tannaddamu kumulaba, tannafuna ku mawulire gonna galaga nti oba waliwo eyalabye ku mayitire g'omwana we. Musajja wattu akubye omulanga ng'asaba ab'ebyokwerinda bwe baba bamanyiko ku mayitire g'omwana we bamuyambe bamumuwe. Bwe baba nga bawambye omwana oyo mu bigendererwa ey'okufunirako taata, abasabye nti omwana talina musango, omwana muto. Waakiri abasabye nti ye bamukomyewo ewaka bakwatemu ye taata yennyini bamutte ye mumalirivu, naye omwana talina musango, omwana muto yabadde asoma kyokka ate bamuwambye ne bamubuzaawo ewatali nsonga yamuweereddwa. Bino byonna Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yabikutuusaako. Haji Ssettuba tumusanga ku ssimu 0703 31 39 25. Mukubireko Ssettuba omubuulire ensonga yo, bw'anaakusomera ku dduwa ze tojja kwejjusa. Byatuuliza akatambi mbulambalamba tulabe ennaku n'amaziga Kisakyamukama gy'alimu. Omuweereza wa NRM ate olwaliro nga yali miranga n'okwazirana ng'akaaba olw'omwana we yabuziddwawo. Twebuuze nti no gavumenti ani munne waayo, kubanga n'abagikolera ate kati bagikaaba bagyekkokkola. Very expensive to me. Can't afford, can't handle it alone. Nange basabo ne banyaku mugyebaleko. Olumi ku mutima gwange. Omwana wange yagibwa mu kikomera n'omulaba nkoledde vidiyo eno myaka 13 yabulanga 5. Nambe bumanya obulumi bw'abaana va Mando tuusa olwaliro Lwokutaano mwana wange tannalabika. Njala kwebaza General Damulira, komanda wa Fire Squad n'abalala bataddemu amaanyi okulaba nti munoonya omwana wange. Mbeebaza ebambi nsaba buli muntu amuyina alowooza nti ayina omwana wange ali mikono gye otamutuusaako bulabe. Mwana muto wa myaka 13. Remember mbonereza, please come and kill me, don't kill my daughter. If the punishment is mine, please don't punish my daughter. I request the president to come and attend this matter because it's beyond me. It's very expensive to me. Can't afford, can't handle it alone. What I want my daughter. She's innocent, she has known nothing. Please kindly, His Excellency President and this issue. Nange basabo ne banyaku mugyebaleko. Kaseera kannaku nnyo. Buli muntu okimanyiko ng'oli muzadde omanyiko obulumi bw'oyinza okuwulira singa omwana we abuzibwawo. Omwana talina musango wabula awambiddwa olw'okuba bavunaana taata. N'ensonga evunaanyisa taata naye tagimanyi. Wabula asabye nti bwe kiba kisobose bakwate omwana we bamumuddize ye bamutwale bamutte talina buzibu. Embeera
bunkenke nnyo mbeera ya nnaku Obumanyi obulimu